wali olabyeko omuddugavu ng'azze wafiiriddwa bw'atuuka munnange mukulu badde nga kitalo ondi yafudde bw'asirikira mumanye ekibuuzo ekiba kiddako yafudde ki webali yafudde ki kaakati mu magezi go lwaki oyagala okumanya kye yafudde lwaki oyagala okumanya kye yafudde yafudde kiwedde yafudde kiwedde teri muzungu gwe bajja n'agamba oh no, so sorry it's a pity but what was the cause tagendayo dana chakibayo ebimugasa agrivinga namwe condolences naye olugira bw'ati bannange kitalo abadde mulwadde ulira tonsazaamu tugende unagala kunyumeza abantu ontyo yafudde abadde mulwadde kiki kyamuse olwo kaakati zonna paasi zakugeya bwafuluma agenda mukakukulu tewabalimba wadde bagamba nako kabaddemu kamupapiriza abenga yamulaba nze nasembire mulaba yali yalwala omuddugavu banyabo ne bassebo extra digest mugoba nsonga tubaniriza nate mu edition eya wiiki eno mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe obubaka tubulaba ku show zaffe ze tukola ne tuziteekayo ku mutimbagano ku extra digest mugoba nsonga oba ogisanze ku bakaluba property services oba ogisanze ku TikTok oba ogisanze ku Facebook nayo gyoba ogisanze oba eze mu kabokisi awo n'owulira nga kikutteko agikuweerezza n'omuliplayinga era naawe tukitwala nga kya muwendo nnyo ate era kyamaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala tubakulisaayo mu manzaali ag'okuzuukira kwa mukama waffe Kristo Yezu ate era tweteekateeka olw'ensonga nti nno ane idi essembedde era nga tubaagaliza mwenna abasiibye abatali bakakolokooto abalira mu kisiibo naye abasiibye tubaagaliza idi ennungi ebeere ya bibala era ekisiibo kyammwe Mungu abaweeremu baraka Haji otandisiza buvunaanyizibwa bwesiwuliranga omusajja yasobola asiba buvunaanyizibwa naye tulina kwogera by'amakulu by'amakulu omuzannyo saagisikyagala muzannyo twogera nsonga z'amakulu nsonga ku nsonga gyoli otya munnange yendi oli otya ndi bulungi ebintu bitambula alhamdulillah tugenda mu yiddi tugenda mu yiddi naye nze sikyabuuza mbw ate yiddi biki awo okugirya mmanyiwe essaawa zentuuka nzimanyi gyogenda okugirya nabo baaliddewo oyster baalidde akameseji omanya teri kintu kibi luli nakugamba nti nina munywanyi wange nti teri kintu kibi nga kuyita mugagga wuwo nze okulya amabanja tandika okwetanaye binene byange anaabirya abo bangule bino naye nze kati yajjukira nti ate abagagga we bakyalo enamuwa katunkuma nakati ani kyembadde ngenda okugamba nti ate abagagga be bangu nnyo okuliisa naye kati kagezi ajja luvannyuma adde oyagala kumugulira nnyama nkoko abagagga bamu balya enkoko namba luwombo ate ogula enkoko ey'emitwalo 4 ng'ate 3 ye budget ye ya Easter abo naye baba bakabi 3 ye budget ya Easter omugagga alya 4 aba yakazifuna aba yatebyente abakyalina village excitement egamba ababubezi na ssente taba mugagga ebyo tuveeyo tonteeka kalipo abaana TikTok wamanyi ozisala nayagadde okubuuza menta mu Luganda yaani menta ye muntu gwolabirako omuzungu olaba nga bwagamba campus omuganda n'agamba nti omulaga kkubo kaakati omuntu oyo abeeranga mulaga kkubo wo menta gw'oyigirako omusomesa yes naye omusomesa atali wa ssomero atali wa ssomero
nsonga lwaki muzawo yagenda nti Haji Bakalwa njagala obeere menta wange nga si byakulaba ku show Haji bagala musibulula wali yawe eyo ekisingira ddala mu kyo eba nteekateeka ya bulamu naye akambuuze menta yani menta ate mukulu batte kyolina abantu bonna abalina gye balazze mu nsi nzikiriza nti balina abantu be bayita ba mentors abantu be beegomba okwegomba bw'ofuna omuntu nti mentawo in sense ate tomubuulira digwe menta wa atandika okuvuga byayagala atandika asobola okumanipulating uno era ogera manipulating naye ate bw'oba osobola okusoma notisi ze mu nsi abantu bonna balina bye bakola kizibu nnyo okuba nti no talina muntu gwe yeegomba n'agamba nti obulamu bw'omuntu oyo mbwagala naali bwagadde olaba nze bwe najja nenkubuulira nti nayagala nnyo omusajja gwe bayita Steve Harvey namutunuulira life ye nga nungi zo yamala nafunamu ebizibu mu maka ge naye namwagala kubanga yali family oriented man yali musajja wa family nga akola emirimu gye alina erinnya naye nga omulaba bw'atuuka okwogera ku family ye ng'omulaba amaanyi gajja yes nga amaanyi gajja afuna embavu kati nze omutima gwange njagala nnyo family yange njagala nnyo abaana bange njagala nnyo abantu bange ab'omu nnyumba kati nakimulabamu ne ntunuulira olugero olwo eggwa gye yatandikira atobye na kino n'atuuka waali era okijjukira wano we nakikunyumizaako ne ŋŋamba nti nze natandika nzimba nenvayo nentandika okwogera n'abantu ntambudde TV nzibaddeko kati omuntu ali gyali nga tamanyi ani angayidinga be bali bawulira alwana ate kakati ono yatandisa ddiino okubanga abigira bwati ffe tubadde tumumanyidde mu mataffaali naye kati nze ndaba bali abasajja engeri gye ba progressinga munaakugamba nti natandikira mu comedy bw'aba yampa miliyoni nenvawo ate ne bampaka contract ka $20,000 ku TV prime time bwe nagikolako ne bampa contract ya $3,000,000 bwe navaawo ne mpandiika akatabo bwe nakavaamu nenkola motivation speaking nti ate bampita nenkola kino bwenti nti yakwata n'atandika okugenda nga yeeyongerako omuwendo mu bintu byakola nekitegeeza nti ne ssente ne zigenda nga zikola ki kati kyova olaba nze sitega gumu nkola kino nenkola nekiri kati obwongo bwaffe wane Uganda nga bw'okiraba oli kyava ajja bati oyo ate muzimbi ate kati kiri bino byanyonyola kati they don't have mentors talina muntu gwe yeegomba ate ne bw'oba ogamba omuntu nti funa omuntu gwe weegombe muntu ali kyoyagala kuba naye olina kugamba nti wuliriza nnyo information wuliriza nnyo okuwabula omuntu waba akugamba naye nga tonna kutwala kuwabula kwakuwadde sooka otunulire obulamu bwe ogaye nti kuba amagezi ge okuwabula mutuufu olugendo olwatambula nange lwenjagala kati n'okutambulira mu footsteps yes kati okuwabula kwe kusinziira ku magezi ge ate wenna wooli otuuseewo lwaki kikuli mu bwongo kakati oli tosobola kubeera awo nga amala okuwa amagezi gonna agamba era ojja kukola bwoti Mukama Katonda ajja kusaasira awo bijja kutambula naye nga tonnagenda sooka ompeyo omutwalo ogwo ng'abadde akugamba ku bya bizinesi kati aba akumentalinga ki ofaananako omujega asituka n'ava wano n'agenda mu kyalo n'ayingira mu busokolo n'ayingira n'asanga ne bamugatuula awo ogenda okulaba akasajja kajja ku ggaali nga yonna ebunye n'ebisooto ne kayingira ng'essaati zigubye n'atuula wansi nga ze n'enkoko n'ez'ekigali nti naze ku kimabugagga abomuwa teyabwetuusaako abokuwatya nga tabwetuusangako ante muganga teyeeganga webale nnyo taata abasawo abalugamba okunywa amazzi amafumbe bo banywa mabisi kati mulimu abantu nze nina engeri eyange gyendabamu ebintu n'endowooza yange mu butuufu ndala nnyo era kyobalaba nakyesibangako nnyo abantu ne mbagamba nti bannange ekitusibye wano ekituleetedde obuzibu wano mu Africa omugagga aba yeemanyi ekiyitiridde naye ate n'omugagga bw'omutuukako n'omubuuza lwaki weemanyi akubuulira nti abantu abo bwe nakolagana nabo nayamba gundi naye bye bansasulamu byali bifaananyi weebiti naye ng'alina sayidi ye
okitegeera naye buvunaanyizibwa bwo batte okusemberera ku muntu gw'olaba nga asobola okuyiwamu amasannyalaze gakutuuseko egakutuusa naye wano kye tulina ddala mu Africa oba Uganda in specific omuntu bw'agaggawala ne bw'aba muntu w'abantu obukyawe obubumubeerako oba kubanga aba alabisa atandika olugezigezi kati kafunyemu ku ssente katandisa okujja bwenyi naye ate bagamba sente woozifunira bw'oba oyagala okufuna miliyoni ya sente nalaba musajja Jim Roy yali asomesa bw'oba oyagala okufuna sente miliyoni emu totandika na kufuna sente otandika na mpisa ezireeta sente ezo nti before you earn a million you have to become a 1 million worth a person weeyisa kigagga yes weeyisa kigagga kayisa kigagga olina okuba okweyisa ekigagga oyinza okutandikira mu nnyambala oyinza okuteekako enjogera oyinza okutandika selection y'emikwano like ng'obikola purposely okitegeera kye mbadde nkugamba nti kaakati mu byonna abantu mu kifaate ky'okusemberera omuntu agenda okumuyamba adduka mudduke goza lwakisiva wano nze njagala nnyo ekintu kye bayita mentorship oyinza okutunulya ogambe nti ani akumentaringa ku famire n'olaba omuntu n'ogamba ayisa atya famire ye oyinza okukimwegombako ng'ekyo ky'oyagala n'ogamba famire yange njagala efaananeko ng'eyagundi kati byonna bikumenya engeri gy'ogitambuzaamu naye ng'oyagala ekifaananyi kiri abaana bo balabeko nti bali batikkira ng'otudde wali ne maama waabwe nga gundi we baakola ekyabwe n'olaba embaga bagaba abaana nga naawe oli wali ne mukyalawo kakati mentorship eyo ng'ogamba oyo ye idol wange mu kino naye Uganda omuntu okwaidolizinga omuntu wano wosanga omuntu atalina bwali ng'avuma omuntu ali na capacity emirundi 107 wosanga ali mu siripa emu nga emu myufu endala ya kyenvu naye ng'avuma ate ng'awa advice how to become a rich man kati ffenna we are proudly ignorant olya omusanga mu ignorance ye naye nga agyeyagaliramu ng'atalowooza nti amanyi naye mukulu batte results entuufu zezikulaga whether chokkiririzaamu kyekituufu oba nedda oba okitegeera philosophy yo ey'obulamu bwo yekulaga oba kyokkiririzaamu nti kituufu oba nedda ffenna bye tukkiriza gyebiri naye oyinza okubikkiriza nga si byebituufu kati mulimu omuntu nga yagamba nze bwe nti ekyange bwe kitibwe zemanyi kino kyemmanyi naye nga si kituufu zemanyi kino kati it's very very nice to get mentors nze mbawuliriza nengamba omuntu ono yakola because it's not by accident nze nayagala nnyo akatabo ka Think and Grow Rich aka Napoleon Hill omusajja oyo yamala emyaka president ba president yaba meetinga n'ababeera mumanyi omuntu okubanga alina office mu White House ne bamusettingira connections zonna nga atambula mugagga ku mugagga nti oli yakoze wa stiiru ono wa kyuma kissa kino genda omubuuze story genda omwanalyzing omusajja buli we analyzing nga alina ka notebook ng'awandiika bwe yakwata empisa ezo zonna n'aziteeka ewantu awa wamu mu katabo ako tekitegeeza nti bonna kye baayogera kyali kya bulimba wadde chances zibeeramu mu bulamu it cannot be 100% by chance kati otuukamu n'ogamba omusajja ono agambye eki n'osoma ogenda okulaba ng'okya mulimu ebintu ng'omusajja atandika extra mile okitegeera omuntu okukolako ekintu ekisuusuubamuuko ku kyobadde olina okukola nze kaakati ekyo naddayo nenkyanalyzinga ne mubakozi benkozesa mukulu batte nkozesa abantu oli tugambe musibi wa tayiro n'amala n'atambula n'agenda wabanga waliwo akantu akakyankalanye bw'omukubira essimu n'akomawo najja n'akakola nga tekakyaliko ssente oyo mukozi mulungi naye ne bw'osiba ekizimbe kyonna n'okitereeza nga bwenkakuyitira tokomawo obeera obanga bw'okomawo bamaliza okukakola haji kati tukoze tuti naye mubaamu omuntu ng'afa ku mulimu gwe ekintu kyange nze nakikoze tewateredde kati nze yo quality njitunuulira nnyo nga tekikyakubenefitinga financial wise naye nga otegedde nti olina okuderivaringa ekirungi era ogenda okuwulira naawe energy eyo oba ogirina mu bakozi
ngoga ha oyagenze takasiza agenda kunsumbuwa kyokka nga ate wamuwa omulimu okitegera kyengezaako kugamba kati ogenda okuddayo kali akatabo n'okasoma ogenda okulaba nga kyekakugamba ekiddako nga kajja kusomesa enjogera ogenda okulaba nga mulimu omuntu gw'oyagala okuwa omulimu ng'akola bulungi naye nga yeekubagiza mukulu batte wali oyogeddeko n'omuntu n'omugamba oli otya naye bannange nga mubuze buli kyomubuuza nga bwakuddamu tubuza mutunoonya atubuza ate boyagala babula oli bulungi obadde olowooza ndi ntya nga omubuuza ekibuuzo ng'akuddamu na kibuuzo mu bantu abategeera communication ne bw'oba okola bulungi oba wakigudde e Uganda ekyo kyafuuka kya bulijjo banyumiza nti omuzungu yaveeyo mawanga geeyo gye mubeera nga bamugeye nti manyi nti mu Uganda ekibuuzo kiddamu ekibuuzo kituufu nti oli wadde mumuuza asota nagamba okole ki nagamba kale neyeteekamu ssente eya tiketi ajja kirabe olwatuuka entebe nambuuza wamma mu Uganda ekibuuzo kiddamu ekibuuzo we nambuuza ani yagambye teva era nakola conclusion e Uganda ekibuuzo kiddamu ekibuuzo kale banyama nebaseebwetyo tutandise bwetutyo wali na Dani Mugoya agamba atya ali bulungi ali bulungi nze omulabye kale bw'oba olina ebizibu ssebo jjadde tugamba era natubuulira bizibu yalina Haji nina omusajja gwe nabadde naye munnamateeka bamuyita Council Dennis Bugaya akwagala nnyo ebigambo byabyagala musajja mukakkamu mugagga munno kansani Dennis Bugaya nsome namba ngira kusomera namba benazisomera wano bangi baberakuba olukabala Nadi kwa wano budde wano. Namba Council Dennis Bugaya. Kaso okulamusiza. Ayagala nnyo abantu abalina ebigambo ebizaamu abantu amaanyi n'essuubi ate n'ebitakomoko ne bibalaga nti zuuku katandika. Nina mutabani wange bamuyita Imran. Akingambye emirundi mingi n'angamba dada I have a problem. When I meet omuntu nga amagezi ngalaba tegajja bulungi, there's something which repels me off. Nti nemikwano ku somero afa kujukira akyali myaka jejo yanga nti wasanga omuntu nga mugezi, he gets attracted to them. He feels like ayagala ku having a conversation kati mubamu yanga abeera n'emikwano gye nawulira nga banyumya emboozi naye nga yakitonyo ngaalaba myaka ngaalaba ntonyo ku myaka kati mulimu abantu naturally when they see something ekyamakulu they pick interest. Era zino program ezaffe kizibu nnyo ginyumirwa nga tolina magezi ga nga toli ku level eyo. Natoli kuleve kizibu nnyo to keep up. N'okugiyigamu era kizibu. Naye bw'osanga abantu nga bali nze nina omusajja mugagga bamuyita Ajmiraj. Waliwo program gye nakola yankubira essimu ekiro kyo. Industry area. Genda ku TikTok ogenda kunda abantu abadde naye ku Sandawo nga tukuba ttaali wakanze twasibulukuse ffenna naye kyabasiba kyawulira muli we bawulira ekintu nga kizimba kimusika kati mulimu akiwulira ne kimunyiiza kati ye oli bw'aba akitegeera bulungi alina kumanya lwaki kinyiiza bekinyiiza batubulira tukole tutya tukole tutya ndekali byonna mubyogedde kati ki muzaako ozanya n'omuntu atalina ssuubi omuntu atalina ssuubi bw'akugamba nga nti nva mu maaso muve mu maaso kubanga byonna aba yabyenyiwadde asobola okukola kyonna ky'aba ayagadde ekimunyiiza gwe tosuubira nti kisobola omumunyiiza omuntu ategeeka naye nkyebaliza Mukama Katonda
mukulu batenze nakugambye dda najuze nakolera essaala yange naye nkugamba nze ndi musiimu nnyo ndabye abantu bangi abantu abagoberedde byenkola ne babyegomba n'obyegomba era olumu ogenda okulaba abamu batandise n'okujja ku mitimbagano ng'oli omulabira ddala ayagala kukola nga gwe kyobadde okola ki nekitegeeza nti waliwo omuntu akyegombye ate bwe ndaba ng'omuntu yeegombye kituufu nga kisobola okwongera ku society the better. Nina gye nagenze okulya Easter. Otambula olya. Munywanyi wange. Nemba ka parliament. Nenage namwaba nene. Sanga mpaka wechange genda gwo kumulamo yangu. Sijja mwogera linnya kuba bye yangambye. Ngambo tufu. Show ya mwenjagala. Nasaba jongera obudde n'ennaku. Mbwa tekijja kukola. Katujja tutambulanga bwe tuli. Enanga naye mutugambire ku bantu abatukolimira. Najja nakusaba zaatakuwola. Notasobola zimu oba n'omuwaako ezitamumala akusabya 2 n'omuwaayo 5. Naye kakatigwe. Ne kale kasito mpadde ate munaye zino mbadde nzirina n'atasimba n'ekyo ky'omuwadde. Negamba n'ekyomuwadde n'akiteekako ekikolimo. Amulwamire ku bantu abo abakolima. Kwagamba yakusukumye tumulwanire entalo ezo teziggusa. Katera wendi wano kati wano n'abo abajaga butuufu abantu abo. Kati oli yabadde concerned citizen. Nagamba ati no mutugambire abantu abakolima. Ate naakolime nga tolina kyo naye n'oba omuwadde olw'okuba ky'omuwadde alaba kati gwe haji n'ompa 5 ange kolimira. Kugamba oyagala otwale ezijja mu nze oli agane haji nampa 5 nasajjanga sibango olw'okuba mbadde nkusuubiramu kaki kakadde noga nange siimidde bulungi kankuweyo 2 yongerezaako nendekakaawo ekikolimo nekiwekerawo mukirevu ekintu ekyo tukirinamu obuzibu bate bw'obanga osaba omuntu alina ninanze kenjagala nkusomesa olwaleero omuntu alina njagala ojjukire nti ali mu society ey'abantu abatalina abantu abatalina beetaaga buyambi kaakati buli muntu lwakusaba obuyambi tekibeera kya buntu bulamu okumutambuza buli wamu nti gundi yakoze eki yansabye obuyambi okisirikira muli n'omuyamba n'omutwala kaakati nkulaze nti nno tuli mu society y'abantu bonna nga bakoze eki nga bateze ebibaka nga bateze kaakati mukulu batte ojja n'onsaba ssente oyagalayo omutwala oyagalayo akakadde ne gundi nansaba kati kyekiri kyenkugambye nti kyange kya bugunjufu obutakubuulira nti gundi yakoze eki yansabye kati naawe kyenkusaba otegeere nti wendi nafuuse mubisi gwa njuki kati attractinga the bees okitegeera bonna bajja gyendi kati kijja kuba si kya buvunaanyizibwa nze okugamba nti wonsabidde ne Dani abadde yansabye kakati nga bwonsabye akakadde kankuweeko zino okitegeera kyengezaako okugamba naye nze nkikola bukozi ne ŋŋamba nti aha onsanze siyimiridde bulungi naye kankuweeyeko badde manyi okwata mu nsawo wasina kusaba ne bw'onaasaba ojja kugendera okitegeera kyembadde nkugamba kakati nze nabagamba kuba ne juzi tubeera muzi WhatsApp tulina eya family ne batugamba tulina edduwa ya gundi gwe omunene olwedde bakusuubira nti nolina okuleeta emitwalo ago oba 5 bakakadde kati oba wakateekayo noga kale oba nsuubiddemu bwezi n'oteekayo 2 bw'ogamaliriza alina omwana ataasomye oba omulwadde kasitala baali 2 ng'omaze okutuukiriza prejes tabiteeka ku mukutu ajja mu inbox ng'ozimuwa okitegeera ng'ozimuwa kati ate bano ab'okumukutu toddayo kubannyonnyola nti nabawadde emitwalo 3 lwansonga nti nno ne gundi nakoze eki kaakati oli kino kyenkugambye ye asigale no ku mukutu yagamba yiye oyo tubadde tumusuubira mu kakadde na musajja ono etalina kaavaako kati gwe nkibayita buli omu akitegeere nti nno omugagga mu society abanga mubisi
ogwezitoolerwa buli kintu kyonna ekyagala kikugweko. Kati abantu babeera bamusabanga bangi naye kati abalirira n'akwata wano ekibalo we twakolanga mathematics bagiyitanga average n'agamba kaakati abantu bansabye 10 mu butuufu akakadde kano ke naali wadde omu kankatemeeteme buli omu muweeke 10 kati gwe tekiba kya bwenkanya okutuna n'ogamba lwaki yampadde 10 yakuwadde 10 tomanyi bameka bawa tomanyi bameka bamukola ki bamusaba ate n'omuntu akuwadde abakuwadde siima yabakuwadde era musabire Katonda abongere kwe tubeeke ebintu bye tutunula mulimu omuntu ebintu byasaba nga tusobola obigejinga okusinzira mu bwetaavu n'enkolagana yammwe ng'abantu kakati mukulu batte kale ebizibu olumu bitusuula eddalu ne tutandika okugwira n'eddalu ne ku bantu abatatukola ki abatatumanyi singa omwana wange abadde n'operation nga yeetaaga kumutereeza 9 oba mutima obulamu tebulinda bwe mba muzadde nva mu mbeera n'entandika yenna asobola okumpuliza nsobola omutuuza mu kizibu kyange that is understandable nga bw'obiraba bano babiteekako charity bannayo omwana ono muyamba omutima ekyo kalyako obuntu kajja noga kale kampeeye 10 oba mumanyi oba simukola ki ekizibu kisigala kizibu naye sente z'osaba zaaki kuba nezo kisabisa nazo kisinzira ate mbaleda ate ndyoka enzire ku relationship yo nange kati mulimu omuntu kati ddala ngoze bato ogenda kuwasambaga onsabyo onsuubira nkuwa akakadde nkuyita ntya it's the first question gyenteekawo senga akakadde akansaba nze kaakati nga wendi wano olwaliro mwana wa maama wange mwana wa taata wange that is understandable kyaffe kya mu nnyumba naye ne bwe mba nina sente ezenkana ki you have to evaluate relationship yange naawe hajo namulako ennyumba mwasula ya akawumbe kamweleza akamessage kati okyo embaga etuusisibu nti awo nsanyusa nnyo nagenda kaawo kyali wajjala waliwo nali nkyazimba noza nali nzimba wano mbalwe wange oli ng'angula buguzi bintu kwadiwo ye bana abaliwo ababisitula abiteeka bino birama yotuuka n'osekereza muli mutya bannaye mwebale kuntikkirako olumu n'obawaayo omutwalo 15,000 we namala okusasula byensasudde bwati nga mpe bbaasi nakuwa budget mweri tetutuulanga kukwogera sikiwonejogeno nije bakuzaala n'okwogera obwogezi n'amanya gusiga tolina customer awe oli customer oli mukama we kakati ekisookera ddala bw'oba osaba sente njagala kumanya nkuyita ntya nga sinaba kutunulira kyekitugatta wa ekintu kyekigenda tugatta ate kakati abantu bayingira mu buzibu tebamanyi kukuuma nkolagana n'abantu nze mukulu batte mbakyazi njagala okuyamba naye omuntu nga nkubira essimu okunsaba nti nno nsaba onnyambe mu kino ne bwekiti nsooka kwebuuza twakomadde okuwulizenganya nze omanyi ndi muntu mukozi nnyo wa mikolo ewange nzita nnyo abantu ne tulya emmere ne tukola ki oyinza okulaba omuntu ng'obaddewo emyaka 3 4 5 byonna mubikoze talabikangako wuwo naye najja n'ayagala ataakulaga omukwano ogwa waggulu ennyo muli muti eyo naye obadde tokyanzijukira nakunzijukira akuteeka mu mbeera n'olusaagosaago olw'okumanyiira ayagala akuteeke mu fix wale wakugiramu ekyabiri awo akutuuza mu ddagala alyoka akugamba nti nno njagala mulimu abantu bonna abasinga otukubira amasimu oli n'omulaba nga akwesibyeko ekino bwekiti nebwekiti agakkubira lwakuba alina ekyetaago si kwagalira ddala kuli okusemulamuwanga akolima kati bwe mba nga ndaba nti nkulinako oluganda yes ntwala obuvunaanyizibwa sobola okugamba nkuweereza 5 oba 10 lwa buvunaanyizibwa bwaki bwa famire naye ate oli bwe tukolagana ow'omunda ye nja kumuwa oli yagamba munne nti munnange olaba kati mulina sente ffe tulina naye kati onoono muzibu naawe gyendi gyojja naawe ogenda kwavuwala yali ayogeddeko ne Katonda oba Katonda atera omusendingira regisita ya biki ebigenda okubeerawo mu maaso kirungi naye tutambule mu nsi nga tetuwesiriwaza nakwogera bintu bitakola makulu gyendi gyojja toyina wali mu future we yali alaba Katonda ye yali amutegese kubanga agenda kubeera nga yagenda okubanga yalina engeri gye tulina bannabbi abangi mu ggwanga naye omanyi nti Uganda is a cartoon story
omanyi mu cartoon movies sausage eyogera olweyo luzanya osanga simu anebuuka buli kimu kisoboka kati mukulu batte buli muntu yenna bw'oba nga oyagala omuntu akuwa obuyambi making sure nti omuntu oyo olina engeri on technicality gy'omuwolamu ebbanja. Nze kati tubadde mu kisiibo tutambula mu maduwa okusabira abafu naye mulimu ekiseera we mbadde ntuuka ng'ewoono nina okugenda newoono nina okugenda on the same day n'okeera ewoono n'omaliriza ng'ogenze wooli ne mubaamu omuntu ampita nga sirina ku olwo we mbadde nina okulaga ne sigenda ngayabulaba ku TV abantu ne bwe tubanga mumanyi n'omumanyiganye bano abantu bano abakuteeka ku bunkenke noka nina okugenda ewagundi nina okugenda ewagundi aba yakuwola ebbanja ewo naawe tebwogenda n'oziikirako omuntu ne babanga bameka making sure omutuukangako mu maaso n'omugamba nga kitalo obwongo buregisteringa era olina enkuyanja y'abantu ne baba bazze olina akugamba nti nazze nga teyazze omanya kati buli lwakulinnyira mu musaayi kitegeeza akuwoze ebbanja. Yes. Kati mulimu abantu abatawula mabanja oba oliawo nga omaze ebbanga n'ebbanga ate balina ekintu ekyo ekinyiize ennyo olina kubira essimu halo gyebaleko ontegedde sikutegedde eddoboozi amangu ago kakati nga weerabira mangu amangu ago fenna newaseeka gundi gwani ova ku simu tomanyi muntu mudu gy'omusanzeemu tomanyi bizibu oli ku simu otegedde ekyo kyokka kikulaga nti you are unserious. Okitegera mulimu abantu fenna mukulu batte we wali emyaka 5 emabega si wookyali ebizibu byensi bigenda bikuyitaayitamu levels of tolerance zigenda olumu zigira obuvunaanyizibwa awaka gali zituyitamu kumukumu yes bikutuukako nga muntu kati omuntu bw'omukubira omaze emyaka 5-10 toyogeranga naye tomanyi biki byayiseemu tomanyi oba abatolinga na kansa oba abatolinga naki okumukubira essimu n'otandika ontegedde. Of course wobuuliza nti nno ontegedde kitegeeza takumanyi kitegeeza naye wennyini okimanyi the length of absence ebaddewo gwe tosobola gwe kakati kunkubira enkya simu n'oŋŋamba ontegedde kuba eddoboozi lyo likyali fresh era okimanyi nti nina kubanga okoze of course nakoze eki kati ate abo be bakubanga baagala obuyambi obutategereka ezo essimu zonna z'owulira olina kukubira essimu n'akubuuza nti ontegedde awala ina kirala bw'aba tabika tereetangako eba ekimi bw'aba tabika aba yeewola awa n'ekizibu essimu yonna olina kukubira n'akubuuza ontegedde tereetangako eba ekimi abazze ku sena abana akadomola abazze ku kima gwe kyenjogedde tuula butuuzi okirowoozeeko eyali akubidde yasembayo okubuuza okusimu oba ontegedde oba yalina kye yali akuleeta zoli wangamba zoli kasitamu ga sikutegedde nze ekirungi kyange bw'okuba essimu nga nze bwenkola bw'okola bwenkuba essimu gambirawo nze gundi nti kanayo nyala onkubira ongambe nze gundi tugenda awo kasitamu yanga siwudenga nze gundi ki tuli kuki tutandikira tuli kuki abantu ensi yabayitaayita mudda yabayitaayita mudda kakati omuze gwoko you see kyangu nnyo okugamba omuntu nti gundi tanyambe fenna twali tubaddeko mu biseera by'obwetaavu nze nzijukira waliwo twapambanirawo nga tugenda ebweru nakati abantu abanyamba nki abalina ku mutima gwange naye ate ne bennatuukamu n'ensaba obuyambi abatanyamba era mbamanyi balina emundu akubanga newange kati bajja ne batuula ne banywa ne tunywa kini nakikola ki wakivaako naye nkyakijjukira nakakati kati mulimu okuyamba okwetaagisa nakugambye omuntu yeetaaga operation omuntu bamusibye obadde ogenda bweru ofunye visa oli awo osonda tiketi tiketi nkuteekerako naye ate sikuwa zigenda kukola passport nyinza otuuka wali ku bitala bya kinyawudi nenekyusa naye kati omuntu wagendera n'afuna visa n'afuna passport n'afuna visa omanya nti nali serious yes willingness yatandise dda yeerwanyeeko ng'omuntu naye bw'ojja ng'ogenda kutandikira nako passport obaako ekikyamu okutandikira okusabira ku passport olugendo oba okutte lukyamu kati okuyamba bwekutyo nze ddala abantu abaagala ebyokwezimba already nze awo mba nakutandise kudda mba nkutegeera naye bino batte
njagala mbaga gireete ng'oli mukwano gwange ddala mukwano gwange si lwakuba omumanyi nti obeeraawo otandika okukola lisiti y'abantu 100 weefuuke technical beggar tugundi nagize gundi kati bwe nazikuba haji wampaye wanasatu mugo yanampaye banasa nosoka nobala odaga kakati mubana abatano nina mu milioni 2 gwe kakati oloze ensi abatumanyi bali bameka bayitirivu buli muntu yenna bwana abazze mali y'abaana yonna ogenda gimalawo oba otuuse okutunda bina kakati tuwawule bye twagala okuva ku byetaago oli bw'abanga ddala obadde na kyetaago ng'ofa oli n'atakutaasa bw'okolima it is understandable oba okolima kwe tutwala obubi nga omuntu asobola okwogera ebibye ndowooza nti gundi akolima ayina olulimi olukolima akolima ate yawe waba akoze eki oba okolimi waliwo oliwaga kale okolimi nze ngambe nti kale kandi kakolima ako ddala kakolima naye ekyenjagala omanye kulubate mu bulamu bw'obanga okyatambula njagala ojjukire nti Mukama Katonda yatuwa obulamu ng'ekirabo engeri gye tutambuzaamu obulamu bwaffe kyekirabo kyaffe kyetuwa Katonda kati omulimu gwo kwebuuza nti Mukama Katonda muwadde kirabo kifaanana kitya nsomesezza nnyo abantu ne mbagamba nti mulwane nnyo Mukama Katonda abawa okumanya nti obulamu bw'ensi eno 100 ku kinnaakyo buvunaanyizibwa bwo batte abantu ensi besinga okukaluubirira be bantu abakuze ne basukka mu myaka 30 okweyongerayo nga balina bazadde baabwe ngabakyali waka njagala kano nga sikitegedde nga balina abazadde oba nga balina bazadde balina abazadde baabwe nti omuzadde buli lwobanga omulina sigambe bonna naye abamu owulira ng'olina that sense of security nti nina gyensobola genzirukira naye olunaku mukadde olwafa okula era abantu abamu abatandika okuba ab'obuvunaanyizibwa nga bato bafuuka babuvunaanyizibwa lwakuba ensi yabakasukira bingi nga bakyali bato simanyi nti oba tukwataganye mu ekyo kati oli omuntu akula nga ye yasigala ng'alowooza nti balala be balina okumulabirira kimusukkako ewaka omukyala ayomba alina ewa maama gwagenda okuddukira kati yes security eyo bwe mubaako ennyo obwongo bwe bubeerawo nga bugaana okwerowooleza agenda wooli amubulira agize bwati afuna ekyokunywa funa ekyokulya n'afuna comfort eyo nekihindalinga okukula kwe nze omwana owange akulidde wali mu kikomera bwe bamutuma ku dduuka neeraliikirira boda bwenamukuba nakyo bwe kigenda kimantaala mikisa mingi nnyo nti nubula kikuba naye omwana ali wali mu ghetto ebwayiise oba Katwe atambula n'akomawo ku 7 nga mukadde we teyeeraliikiridde ye yamukwata n'amukasuka yamuwa ensi n'atandikirawo okutegeera era oyo amagezi g'oyo omwana togageraageranya nakuwali mu kikomera nze we nabeerera Bulaaya omwana wange yatandika okugenda eyasooka okugenda mu secondary twamalanga weeks 2 nga tumutwala lwansonga nti mu primary tebabakkiriza mwana kuvayo ng'omuzadde takoze eki kati omwana n'akula nga teyeetambuzangako yekka kati n'obeerawo ng'olaba omusajja mukulu naye nga ote tomanyi nti asobola okusala ekkubo lwansonga nti takikolangako naye nze nasoma P2 nga nva Bukoto nentambula paka Bwayiise kitegeeza nasalinkiriza Kyebando nengenda nenkikola omwaka gumu n'oguddako Piezi P2 naye gwe kati weeralikira mwana ogenda wali kaduuka baona kusoma muruke okitegeera yes ekyo kyokka kimuhindalinga kakati mulimu ebintu bye tuzze wano ne tugezaako okusomesa abantu nti obulamu 100 ku kinnaakyo buvunaanyizibwa bwo nalaba omusajja yakyogerako gwe nakipiikingako nenkitegeera
tulina batte bw'obanga oyagala okitegeera banga otabusoba ne mukyala wawaka ab'eŋŋanda zo bagenda kuvaayo bakaye togenda kujooga muganda waffe togenda kumujooga bakulwanira olutalo bakulwanira olutalo bwe balimaliriza bajja kutambula baddeyo ewaabwe nga bano bamaze okujjako byonna byosigalidde naye bw'olibanga oli waka n'omisinga mukyalawo nga n'abaana bo mwayawula dde olw'ensonga nti olutalo no mwalukwata bubi kigenda kunyiga gwe tekigenda kunyiga baganda bo kyali kitegeeza nti gwe walina okutuula ng'omuntu obuuze emmeeme eyo ogambe nti okusinziira ku kyenjagala kino kyenkola kye kituufu oba nedda mmeeme eyo buvunaanyizibwa bwe omuntu ow'omunda kati ekibonyaabonya abantu bonna kutuuka kiseera nga bagamba ffe famire y'ababatte famire y'abasekimwanyi famire y'abagundi ng'olowooza nti nno muli collective mutambulira mu ekyo n'olema okwebuildinga individually gwe nga gwe gye kitandikira ne gye kikoma abeera gwe kati kyova olaba otuuka ekiseera n'ogamba nina okukola omukolo bwe guti buli atuuka ku mukolo aba anyiigidde abantu bonna lwaki yasuubira nze mbadde mbabeererawo mbadde nkola buli agutuukako anyiiga tanyiiga lwakuba nti nno preparations zibadde nfo anyiiga lwakuba gundi watudde nga wabadde olina kusaavinga expectation waleese 10 nga era kusubiramu ne 10 zeyabadde jazi ate jazirye twamugambye aleete abantu banazze kitegeeza buli omu ali ogumu ekitundu agenda tumubanja 5 wewe alendono bwasubira mu asaba bweleka 10 n'okujja tojja niba otajja leka abalala bagirye bunja awawe ensonga ekugaana okujja ku mukolo ange eri gyogeze bagenda kunyiigira yaleese butono ate nabazabulye kakati abantu okusuubiriza nti gundi agenda kunnyamba kyekitukubisa emimiro nali nsuubira omuntu yenna alina self reliance ali good to go kyemanyiize nnyo mukulu batte ngese kuba wekka nze nina obuzibu wentuukira okugamba nti mukulu batte jangu nnyambe mu kino mu butuufu mba nkyetaaga mmala kugendera ddala ku kisenge nga sirina akola ki neetaaga obuyambi ddala nga nsaba obuyambi nga ddala mbwetaaga naye mulimu abantu bba baafuuka nti bo baakuyambibwa ejjajja wange yakiŋŋamba omugenzi alikanjero kikomekaawo mule lwananga nnyo okunoonya omuntu ow'okubiri gw'obuulirako ensonga ddala ng'okkiriza nti mbutuufu neetaaga kiganye ng'amagezi gonna owulira nga amagezi agago ekisinza okutabula abantu olaba bodda ku bufumbo mukulu batte mukyalawo omukyala n'omwami beemanya nga bo abalala beetegeera nga bo abalala baba bamanyi kaakati kibi nnyo okuva ku muntu bwe mulina okwetegeera n'ogenda onyumize abantu ababamanyi obumanya kuba buli muntu alina traits ze nga ye osobola okwanalizinga lwaki yayogedde kino kuba history yenna gwaba amulina kaakati ekisumbuwa abantu twatuuka ku mulembe nti ne bw'oba okyayomba buyombi oli tategana nakubira muntu amuteekera buko buteekezi n'amuteeka ku WhatsApp direct oba n'alikodinga voice note n'agiteekako emba mukyamaliriza bwati nga oli abantu nga 10 bagifunye bategedde ki ekiriwo nga n'omusango kolya abantu getudde n'okutuula ku makya ne bakeera ne baadvisinga islack of omuntu gwe okukula nga gwe abantu tebamanyi kwetwalako obuvunaanyizibwa bo bennyini buli kimu ayagala abuuze gundi kyova olaba beeteeka mu mbeera nti nno nina okusabiriza nina okuyambibwa era oli abatanyambye nga mukolimira nze nabibuulirira wano abantu ab'ebweru abamu ne baŋŋamba nti gwe senga abantu tebakuyamba senga oli luddawa nze sisabangako muganda wange sente za birthday simusabangako zangoye sikikolangako naye namusaba sente za tiketi
namusaba gwo bwengendo okutuukira byali byetaago binyamba mu lutalo lwange kubeera bulungi kati gwe nga tonnaba kugamba nti nno tuyambe nkubuuza gwe biki byosaba oyambibwemu bya muzinzi birina kubanga bikuyambibwa nti omwana wange wabagenda kutuula final exams nga mbutuufu ndaba nga sekiganye nga niwaji mugambo ekiganye yetaaga yataano kati ate bwe nazikuwanzikiriza nkubuulirire nakooko nkugamba nti omanyi kati kali akamotoka ke wagula wali badde odownsizingamuko okole bwoti ne bwoti bw'obanga ddala owulidde nti ndi muntu wa munda naye kibi nnyo kujja nga okyasaba ate ng'olugezigezi be baana baliweewo ojja nalo olona ku mutwe oluteeka mu kofiira kati oluddako nnyinza okugaana okukuyamba lwa nsonga nti nno okyalina obuzibu okwawula wakati w'ebyetaago ne by'oyaga ogatise obwavu n'emputu kubanga teri azaala mwana nga tamusuubirangako nti ajja kusoma nobeerawo n'ogamba nti nze abange nabazaala naye okusoma kwanguddeko ngaomwana ajja n'omukisa February bwetuuka emitutaawo amaaso ne gamyuka olina okubeerawo nga amaaso gatumisa olina okubeerawo ng'okimanyi nti no bw'aliweza emyaka 4 ajja kusoma kakati nga gwe omuzadde enteekateeka otandika ogikola naye lwakuba abantu balowooza nti nenteekateeka ejja kuba ya kiseera ekyo kuba ffe abaddugavu twamanyiira nnyo okulowooza ekyaleero tetulowooza nnyo kyanca kati n'otuuka n'otandika okubyangira ku bantu n'omusanga ate nga we gunaatuuka mu November atandise okukolektinga zagenda okunywa ku Christmas naye nga atamanyi nti nno okuva ku Christmas wabuukawo omwezi gumu February n'atuuka emyezi tegitambula January yenyini abawa stress kakati n'omugabo obulamu bwennyini ogaana obulivinga responsibly but life is 100% your responsibility otandika okukolimira bakaluba omusanze mu Range Rover kibadde bwekire mukama talina kisa mukama yawadwaduka ine mukama talina kisa lero mbenga mwaliko mwenna wali eri mwalitanga mwenna kaleerwe muyingira ogende bwayizi mukama talina kisa ate engeri y'okuyiga ebintu bino kisajja kikulu kutegeera lwaki omuntu oli afiiringa nga bw'afiirinze nze osobola okumma omuntu with a very assertive no sijja kusobola mbadde nfaananyemuko bwe tisimiridde bulungi ekyo bw'oba oyagala okulivinga obulamu obuli health kyemanyiize okyogera ne kisigala ati that without any guilt kuba omuntu w'ebiseera ebisinga akusaba obulamu bw'oba obulaba mulimu ddala omuntu akusaba nga ekyetaago okiraba kyekyo naye ate nakulayo wasibye mu byamalala ng'ezange zibaddemu okwerumya aho genda okolime akafaananyi wakalaba ejjo ku status nga ndi ku mpombo genda okolime ate nze natunuliranga abantu nga mbasaasira waliwo nalinanga baali bavubuka nga baana bato abaasinganga bw'obalaba banga abaakava ku campus nga they are out always bagenda wano nga naye bapangisa abo balaba ku status banywa emyenge egy'ebbeeyi bakola bwe bati naye n'omulaba nga akwegayirira rent ow'emitwalo 6 amulemesezza naye gwa at the back of your mind you know gansigenda kubeera intrusive mu government naye omulaba ekimusumbuwa kiri ezange eza rent wazitutenga buvunaanyizibwa naye ez'okunywa zitutenga buvunaanyizibwa era n'emmotoka osobola okwapugula mbalira ogane n'abagaga bakolima munange n'abagaga bafuna emitima emibi omuntu omukazi yali eyo omuntu bato omuntu abapangisa oli oseneta akabapangisa oli nagamba ne mukyala waye kangende munange tukimaking official ne bagenda mu mbaga ne bakola ne balya emmere ebugerere bwe badda bamala ennaku 3 n'abagoba lwaki tagoba mbwazo yagabanga ebirabo nga alaba rent bwe gwe bawaayo naga ati kakati tewakisetinze as priority remember to pay your rent we won't forget losing your home abali ku mbaga bagenda okulaba nga ate omugole bamuzizaayo olowooza tekati ekyo yakyerabira omugole bamuzizaayo kubeera waliwo wataata ati byabadde ngani oli abagosi yalabanga owaayo firiji nagahawo natamumanyidde nadda ne mukati ndi muzina firiji singa mpadde emyezi gyange landirodi naye bakala simuyanja oyo landirodi naye yali mufu
yali mufu yali gumikiriza bwega abagagga nabo those are facts. Teri muntu akwa nze ndaba wano ondaba ntambula ku sites zange zino ne obera n'abantu ne mukola wano n'otuuka n'onyumya n'abakozi bonna nga bakusanyukira naye keereyo omusaala gwabwe wiiki n'abadde ayambala kagundi keereya akambalira ku bikuku keereyo omusaala gwabwe wiiki ojja kulaba ojja kutuuka nga bye balina okukola tebabikoze ojja kutuuka ku site kw'obadde osuubira abantu 20 nga kuliko 10 njali muzeye embeera si nnungi kirungi nnyo batte ekizibu ekitusumbwa kutambula mu nsi nga tutambula muwawa nga tetwetegereza abantu mu nsi batusembeza mukulu batte bw'oba olina ekinene nnyo abantu abatakwetaagaku abatakwagala lwa byetaago balinga bana mu nsi mu nsi datizi bw'oba olina omukisa ennyo ate yaba nnyoko nyoko yatawagala lwakyetaago naye kuva ku mukyala kwani bonna abasinga bakulina kati mu nsi olina omuntu ogwo gwokkiriza nti ono ye anjagala nga bwendi abasigadde bonna lwakyetaago ate n'ensi gye tugenzeeko it's going to be so hard for us to remain sane in an insane world era yegenda okubeera challenge y'ekisinde kyaffe omuntu okusigala ng'oli mulamu mu bwongo ku nsi kaakati gyetututte buli yenna akutunako bw'ati tatunulira muntu akutunulyako mugaso gwakugjamu omugaso we guggwawo bwe guti naawe oba tokyalina mugaso haji musajja mulungi nnyo akoze paati ng'ayagala omuzimbire lwoganya okumuzimbira ekisajja kyeraga mugaso gwakwagalako kakati gwe ebiseera byonna weekuumireko omugaso ogwo waliwo kasitole ke nawulyako ka mwami eyagenda yabanga CEO wa zi company ng'agenda n'atuuka na flying business class ne bamukima ku kisaawe ne bamutwala mu hotel first class bw'agenda okutuuka ng'agenda okukola presentation ne bamuleetera ebikopo byanyweramu n'ayogera n'addayo naye bwe yaritayaringa n'agraspinga the true concept of life nti ensi ze zimu nga bonaga nti kantambule yatuuka nga abeera ku kisaawe n'asaba akacaayi kakofi n'atambula ne kamaaga ako nga ka kipapula nga bamukimanga bukimi kati nga buli kimu yalina kyesasula ensi ze yagendamu zaali ze zimu yasigalanga muntu y'omu n'amanya nti abantu bali tebakimanga nze Joseph Passe bakimanga CEO wa company mugaso bakimanga mugaso kati tokolimanga nti gundi lwaki ampisiza bwati munsi ogononya omugaso nonya mugaso bajja kukima ne bwokeera ku mukolo n'otuula mu maaso nga tolina mugaso nti essaawa eno Haji Bakalu bwakuba essimu batte muggo yamuliwa lwa mugaso jangosa munakere njala essimu ya Bakalu batojagira bakuyanga okitegera kyengezako kuba gwe kati genda keera ku mukolo nga tolina mugaso otuule mu maaso atalina mugaso ne bw'anaatuuka ku 8 bajja kukolola omugaso baluwa ku 8 tubadde tusaba ensente zakakatebeko hani we wate bumala gira baga atudde muko otudde muko side ulira ne side yabadde yabako tubadde tusaba otule oyo no nga kukwatibwa ku nsonyi ng'aleesa atalina mugaso ng'aleesa alina omugaso atuulewo nze ku mikolo situula paka nga bantuuze gwe njagala lumu okoleko sample bw'oba olina emmotoka ey'ebbeeyi olabe wonna ewali omukolo nga n'abagukola tebakumanyi okyama bukyama gwokyusa bukyusa Range Rover yo parking bwoti ovemu oyimirire wati ojja nga bakulodaga mzee baza kujja tatana omunyumba takumanyi takola ki wabula atunuulidde butunuulize muntu akola ki muntu azze ojja okigezeeko bugeza ojja kiraba nga akutunuulidde bwati yakutiisizza dda amaaso sitatasiyo omugenyi omukulu walanga ali awo ala n'okutuka mu ntebe nga bakitutta
omugenzi omukulu bwana janga avuga platis boka saba bagituddemu byonna ebikutuuseeko you see it is so hard to with the diluted focus to have results eziri konko. Definitely you're going to have diluted results. Kati abantu tutambulira mu bulamu nga buli diluted. Tekutegerekeka. Tebulina munnyo bakayitanga kali akabisa akakola ki emberenge tekalina mu mberenge gye twalirwanya okweteekamu. Kati bw'oba tolina mberenge okusuubira nti oli agenda okunywa agenda kuwulira nga mberenge bwe buzibu. Kati abantu okwerwanako ebiseera ebisinga bw'oba okisomesa abantu tubonna wooli gwe weefubeeko mu mbeera efaanana bweti okole kino oli nedda gwagaana kati nga tayimu ye ekyaliyo ng'obadde osobola okwetereeza ojja kufuukira famire yonna ekizibu. Ojja kutandikanga asazeko ate bampita batuyita kadi bazitambuza ati ennaku zino ate tetukyatambuza kadi tuziteeka buteesi ku mikutu saaze saagiraba ye ate nina essimu naye gundi twali tulowooza yaggamba batukubira kale otegedde naye nga naawe okimanyi nti omukolo wagukola ki wagumanya naye naawe wennyini owulira nga tosaanidde mu nsi osobola okugamba nti kankolime oba kanjitwale nga lesson neerwaneko nze mukulu batte nkola Monday to Sunday ewaka ntuukawo lwaggulo omunfuba nnyo kuwa abantu bange full time bwe mba ntuuse mbeera 100% available naye mmanyi kyekitegeeza omuntu okuba nga talina omuntu okuba nga tolina value okay nali njibaddemu nze nava kukotaawo muzeeyi taata bino ebyekitonga nekoze eddalu lyange ngenze naye buli wantu wewatuukanga buli omu tayagala kukulaba ono si ye kitaawe gwe yagoba ono si ye kitaawe nga tolina kyokola ki tolina kyogamba nembeerawo nvaayo wudi 99 ndowooza nagenda e Bulaaya 2001 emyaka nga 2 kitundu gye nabeerawo nga tewali muntu yenna ntegeera nga ne ku mikolo mu nzija z'abantu otyo okukola ki okugenda but all of a sudden ng'ebbanga liyiseewo natuuka mu bantu ng'olowooza twayawukanye jjo oli otya bannange muli luddawa naye nammwe mutukyawa nnyo ojjanga n'olaba ku banno gundi waaliwo nza mujje mubuuze ku ono olwo ayagala amukusibeko mubafunire bano ekyokukola akusanyukidde kati alina n'omugaso gwasobola okukola eyebweru temusobola batwala naye singa byagaana ne ngenda mu kyalo n'ennima naali badde nga bwenfaanana oba n'obeera ebukoto wali kati kiri gy'oli kugamba nti neeyongereko nwane kweteekako mugaso ate tosuubiranga omuntu nti lwaki temumpadde kitiibwa tosobola bakaka lwaki temundabawo tosobola kibakaka okutuuka we balireeta mutowo gw'osinze emyaka 10 ne bamukutuuza mu maaso nodda emabega lw'olitegeera onyigira bwereere ensi bwetyo bwedictatinga kati gwe okkiriza bukkiriza either olwane oba okkirize status nga bw'oyimiridde abantu basenvudde ebyalo bava bukoto kati bali bukolooto ebyawano byamusukkako n'agamba owaayi buli muntu yatandika omunyiigira anti we yatuuka buli mukolo gwe yatuukangako abaana be bakima amazzi ena abaana bakima amazzi yayasanku agenda okulaba abagundi batuuse ku 8 bajjanga n'abagenyi bajjidde mu esi yennyini n'atondowala n'atambula n'akolaki tolina kyekikolera ye duniya tegenda kukyuka ye duniya mulimu abantu avaawo n'agamba nti gundi tubadde wano tuli ku kampani muli mu kampani mukola mirimu lina gye bannaye battaaliruddawo we tiwakimanya bate yafa emyezi 3 emabega mbadde sikimanyi bamuziikawa kitegeeza okubaawo okwo n'obutabaawo okwo teyali nsonga bakujjukiranga ggulu naye CEO kampani lwazikira baggala nawo naye abadde alina emitima emeka gumu amaaso n'akasaayi ka red kasaayi ka red enjawulo kuggwe naye mugaso
Muzaatalo yafa ensi yonna yamanya. Ensi yonna yakola ki? Yamanya era nesirikirira bwe. Tubadde wano tukyatudde banise Syria gwala afudde. Tonnaba kujja okuka confirming ogenda na bugenzi ku gundi. Balina okuba nga already kyagize dda. Yeyeka yali abeeredde okolo. Yeyeka yafaayo. Lwaki mwenna mwamanya? Kubanga yalina omugaso. Bifaanana ng'ebyokuduula. Naye bw'oba oyagala kikukke mu mmeeme kikola ki? Nze mbirabira ku bayimbi. Radio lo yafa. Ne bodaboda zayimirira. Awadde avuga nona olimba. Omanyi yabuya customer we. Bage wano moze radio afu. Ne bituufu. Nkyala imbadde wano kusoma. Mu kibuga wakati. Ne wali yafa no yawuze ndi yafa. Naye yali muyimbi. Ne masubuzi webiri ne mu sectors ezenjawulo mwetuogerera. Byensi mwe tutambuli. Awo omusajja omulala yagamba ndi mukolerere obulambo bwammwe. Kati gwe kyo kiri kyobadde ogamba nti nno lwaki abantu bakolima. Akolima lwakuba tamanyi naye omuntu akkiriza status ategeera. Akolima kuba tamanyi wakuba aganya okukkiriza. Akolima lwakuba tamanyi kituufu. Akolima lwakuba tamanyi kituufu. Mulimu nze wentuuka nendaba nga bandabyewo. Wentuuka nendaba nga tebandabyewo manya nti ne status sinnagituuka. Oli mu kifo kikyamu? Ndi mu kifo kituufu. Naye status sinnagituukako. Kati kiba gyendi okujja nnwane. Ogenda okudda olulala nga bakulabyewo. Kegano jjajja nti bw'obeera ng'ewantu lwana nnyo bamanye nti w'oli. Contribution yo. What's your contribution to the world? Chichi. Awo mwe walowooza nti okumanya nti w'oli ndi mu church mw'oli. Alina kujja nga tunatera kuwaayo ebirabo oba bwe tuba muzikiti nga imaamu wali ali mutubuulirira najja nga kuba akakondo. Eyo biri wammwe. Eyo biri wammwe. Wabuli ku mukolo musobola kuba ku mukolo nga mulimu mu kifo nga mulimu tiles mulimu oyina ali akuba nga akuba enkondo. Ate fe tuyingira mu socks eyo biri wammwe. Nedda osobola kuba ku mukolo. Emikolo gyo gikolera mu Serena. Oyina ajja mu Serena mwena mutudde bulungi nnyo mu class erimu muli attentive. Fera tetubiwulira kuba mu Serena wabeerayo carpet. Gw'otambulira wa. Tutambula ne mu church tugenda. Oyina akola mu church okuvuma mabega. Simu abageze obwerere mukulu bate. Bw'ogenda mu Serena otwende mu gundi. Ebiri carpet. Kati bana batwala nkola amawulire mu Serena watali carpet batwala nga mu gundi. Twala wajanga tozamu. Onyumira njogera nga ninga akuduulira. Okitegeera so. Ate olina okukikkiriza status omuntu olina okugikkiriza. Ate eno sifa abalugwako omuddugavu olugeya lwageya. Mukulu bate buli lwobanga ogenda otegeera buli kimu kikugaziiza. Like life becomes so easy. Wali olabyeko omuddugavu ng'azze nga wafiiriddwa. Bw'atuuka munnange mukulu badde nga kitalo. Kondi yafudde. Bw'asirikira mumanye ekibuuzo ekiba kiddako. Yafudde ki? Webali. Yafudde ki? Kaakati mu magezi go lwaki oyagala okumanya kye yafudde? Lwaki oyagala okumanya kye yafudde? Yagenda yafudde. Yafudde kiwedde. Yafudde kiwedde. Teri muzungu gwe bajja n'agamba, oh no, so sorry. It's a pity. But what was the cause? Tagendayo. God dana chati bayo. Yali mugasa. Agrivinga namwe condolences. No olugira bwate. Bananga kitalo. Abadde mulwadde. Ulira tonsazaamu. Tugende unagala kunyumba kunyumba abantu. Ondio yafudde. Abadde mulwadde. Kiki kyamuse. Kaakati zonna paasi za kugeya. Wafuma. Agenda mukagukulu. Abadde. Tewabalimba. Wadde bagamba accident. Nako kabadde kamupapiriza.
Alenga yamulaba. Nzo nasembere mulaba. Yali yalwala. Omuddugavu kati fa bamanyi. Oba omanya nti no kakati kino izo gwe kati okimbudde of what use is ekyokufaako. Omuddugavu tabeera waatageeza. Omuddugavu tabeera waatayagalira kulaba munne buzibu bwo nti abadde bubi. Tufiidinga ku negativity eyo. Okitegeera babenga bakyogerako. Ayiza batabadde mulwadde agira bwati ne nabadde ndaba TV wamawulire omu n'agenda abuuza omuntu oserebu wano n'akola statement kati osobola kugamba ki ku myaka Katonda gy'akuwadde nembuuza gwe nabadde nti Katonda yakibuuza akole ki omuntu Katonda akukuumye emyaka gya 345 kali azinze okuza osobola kwogera ki ku Katonda olw'okuba akukuumye emyaka 4 nti mwakola naye endagaano walina okukuumira olaba ng'oliseewo nnyo nti nasinga giwangaala kempezezaana teri ateyagaliza era ogaoga ensaba y'emirala ataano olaba tusaba negitasoboka ali mukyera lugaba Mukama akwongere bufukunya aluse mukyenda alagawa nga mutuufu agenda kutandika kukunkumuka naye nga ye dunia munne mwe tutambulira tusobola byewala oba tulina byewala nga tutegedde nga twegatteko value oba tukkirize mu nsi lwana kweteekako mugaso kyekyokka nze nakunyumizaako dda kasitole nali nzimba ekkulambira eyo musajja ali neiba yali atereka ebintu byange kitange yagendayo bwe yalambula n'abagulira ebikajjo nga banyumya n'amugamba agenda okole namugaba bano bonna baana bange buli bava ebweru batuukira wange nabajja okunda nangamba naye olowooza bali awo nti babadde banjagala nnyo musajja yayogera owuliranga abantu abakulu ebigambo bye boogera yeekuumirako omugaso sente ze zonna yazigabira mu kiraamu yazigabira mu kiraamu ebyobugagga bye mubitwale ng'amaze kukolaki teri kutuuza meeting awo kutandika kubuuza anti bw'owatemera ng'okyali mulamu bwe babitwalanga naawe omugaso gwo gukendeera wali naye alinyiza ajja okujja akujjanjabe ajja ne kasimayiro akujjanjaba lwakuba ali awo agamba osanga we naamukwata obulungi eri ekyali wajjala ziri desimals 2 ajja ziteeka ajja kuziteeka manyaga ensi yonna mpankuwe ne wano kakati atugambe nti nno ndi wano Kampala binze bitatuule nina sente zange omwana wange alirande akwata essimu yange n'agitunako butunuzi n'agiteeka wali mugaso gwange naye olowooza teriyo abantu abalaba ensimu z'abazadde baabwe ne batazikwata n'agiteeka musayire abamanyi bizibu byebizze n'erinnya akanyonyi naye ng'asigala muzadde naye kiri ekimujjirako naye tebakola nsobi ebansobi naye omuntu nga bagikoze mbutamanya eyo muntu kati andi gwe kyenkugambye nti okutuuka lw'olimanya nti obulamu is 100% bad news abazadde bonna abasinza okukolimira abaana be bazadde abeerekereza buli kimu ne bakiwa abaana ne beerabirira bo okwerabirira batuuka mu mbeera ne babanja bye baabawola naye nga ne beerabira nti nno bali be bazaala mibiri tebazaala myoyo bagamba nalyanga katunkuma ani mukutuma nkulabirire oli mwana kyeki ndabe ngo mwana wange ababulungi nange owampa nelekeleza atasese aja sese bino byebibeerayo ze nkubuulire omuntu ddala omuzadde bw'aba alabirira kirungi nnyo tasubirayo reward the only way wosobola okuwangala n'abantu labirira nga tosuubirayo reward nze mama wange yakiŋŋamba nti ne bw'omaliriza okukola ne bw'omaliriza okusoma n'ofuna omulimo n'otampawadde nuswaga siri kunyiigira sigalanga kubanga sikuweeredde kumpa ofuna omulimo ompe batte mu nsi kano kankakubuulire nga mukwano gwange tukyali ku kamera oba okampa mu kimufusirise gwe ne bali bakeetaaga bababuulira owaabo nga n'omunaku munange okunkumula ekiwaawo kati gwe oli musajja
okeera ku makya n'okolerera famire yo. Kitaawo kye yakuyigiriza, jjajjaawo kye yakuyigiriza, ate nange kyenkukuutira ky'oba okola. Naye mu byonna ng'okyakolerera famire yo, teweerabiranga okwerabirira gwe ng'omusajja. Be basajja be nasanga nawe okolo ng'ali empuuta ya mitwalo 5 mbuze yinnyini. Okitegeera kyengezaako okugamba, njagala nkigambe okitegeera ate kikukke. Esebo Omanyi lwaki nkigamba? Nze nkubuulira nkola nnyo analysis y'obulamu. Teweerabiranga okwerabirira nga ggwe omusajja teweekubako enjawulo mu makaago, ng'osuubira nti lwakuba nkolerera abaana bange, nkolerera mukyala wange, bajja kundabirira. Omuntu ewaka asembwayo okulowoozebwa nti alina ebimuluma, alina emotions, yeetaaga obuyambi mu nsonga emu oba endala, ye musajja awaka. Ye taata. Obeera n'ebizibu ne bikutuulira mu mutima, n'obeera nabyo ne bikunyiga, n'otambula nabyo. Kino abantu bangi nnyo bagenda kiwakana. Naye nkubuulira ekisembayo ky'ogenda okukola, ogwe otuuka mu mbeera n'ogamba nti bwe kaba kando amusubbaawa. Omuzungu agamba you are burning from both ends. N'otandika eno n'oteekayo omuliro, n'oteekayo. Kati omusubbaawa guno gutandika okuggwerera ku sipiidi y'amaanyi. Kati buli lw'obanga okola nnyo ng'ate tolina na budde bwerabirira, nga n'ebintu by'okola tosobola bibeeramu, kitegeeza abantu b'obiwa balina eddembe awaka lye bafuna gwe lyoba tokoze eki. Njagala ongoberere lyoba tolina. Kati bw'okeera ku makya n'olwanagana n'ensi, olwana ne client ono, n'olwana n'ono, olina waasiwaasi w'ensi gy'olimu ekukuba. Naye bw'oba wakwatidde ebintu n'obiteekera awaka, babeera baasiibyewo nga balya, beebaka, bawummula, obwongo bwabwe bulyoke. Kati bw'oleeta ebizibu biri byonna nga bikujjiddeko ku bwongo, kyangu nnyo ggwe okutuuka awaka giraasi y'amazzi gye balese awantu n'ekujjako. Mu butonde bwo egiraasi eri si eba ekugjeeko, naye ebizibu by'oyiseemu olunaku lwonna eri ebeera mando bituukira wali. Kakati bwetuukira wano, oli asiibye ng'awummudde, kyangu nnyo okutuna n'agamba okuggyako ng'ono mulalu. Giraasi eno emukoze eki? Oyogera bwogezi ne tugijjawo. Nkubuulira understand. Omanyi relating is very hard. Okumanya n'okutegeera kuzibu. Kati omuntu ategeera oba bw'aba ku ludda luli asobola okutegeera nti ono tali yekka, waliwo ekikyamu. Kakati gwe kyenkugambye nti ojjukiranga okwerabirira. Kyangu nnyo omuntu oli okoncentratinga ku glaasi eri n'ata concentratinga ku gwe lwaki oriyakitinze bw'otyo. Kugezaako kuzuula ddala weetaaga obuyambi oba nedda. Omusajja ky'osobola okunoonya, ky'osobola okulwanira mu maka, ky'osobola okuyaayaanira mu nsi ye ey'awaka, ye muntu okujja okubuuza nti oli bulungi. Ekyo abasajja 95 sinakindi 10 tebakifuna. Lwa nsonga nti because you are the protector, abantu bakulaba nti tosobola kubeera broken down. Nti oyinza n'okutuuka ku point n'ogamba omuntu nti nfa neetaaga buyambi n'agaana obbukuwa. Nomunayitudde mu mmotoka y'omugagga. Mpuliriza batte. Nedda sooka oleke kasere kaakajukizaako emmotoka. Nti omuntu osobola okuba ng'okiyitamu, omuntu n'atagezaako kufindinga out kiki ekikuleetedde okureactinga bw'otyo, n'aconcentratinga ku reaction yo. Kyenva nkugambye nti make sure you don't burn out.
tobaninga out werekeremu osobola okuddayo ng'okyali muntu kuba emotions zaffe abasajja nzibu nnyo okutegeerwa ate omusajja yeggwoddayo leero n'obanga weetaaga buyambi ne weebaka enkya n'okeera n'ogamba ndi fine and soke yes naye ate omukyala ye bw'aba yeetaaga obuyambi asobola okubeera mu mbeera ey'ekiyongobe okumala omwezi mulamba nga takyusizza naye omusajja tosobola kikeepinga up for a long time okeera ku makya you shake yourself and you go kyova olaba mu nzija zonna z'otuukamu ennyingi abasajja be basooka okufa they bottle too much they bottle too much yes atuuka ekiseera n'achecking out just like that kyova olaba abasinga atuuka ebizibu by'ensi bwe bimuyinga n'owulira nti gundi akozesa ebiyaga nga bimutabudde anoonyeza wakati yasiibanga otalina mukwano gwe tewali amubuuliza ddala kikyokola kikyowulira kikyofiiringa era abamu kyekibadusaawo abaadina byonna n'abanga awaka n'alabanga tebamutegeera ate ebibye byangu nnyo gwe byoleeta awaka okufuuka nti bya lukale bya bulijjo n'omu n'omulaba ddakiika emu n'awugula n'omusanga kati n'agamba nafuna ka girlfriend ng'akawa emitwalo 10 ne kasanyuka ne kamuyisanga kabaka ng'ewaka abadde aba akola ebintu bya miliyoni nga tebikyakola makulu kyenkubuulira kumanya nakutegeera okitegeera kyenkuzimbira kati gwe bw'oteerabirira oyinza okufuuka ekizibu kya famire yonna lwa nsonga nti nooba weeteeka mu mbeera esuubira osuubira nti bajja kukutegeera we batakutegeera n'otandika bwe buvunaanyizibwa abo lwa nsonga nti ffe Mukama yatumma tetumanyi kaaba tetumanyi kunnyonnyola bwe tuwulira onannyonnyolaani gw'olina okunnyonnyola ye munnoowo ate naye ogenda okwagala omunnyonnyola ate akulala byogenda omunnyonnyola tabyetaaga kati ekimu ekituleetera kufiira gye tufiiriddwe abasajja tutambulira nnyo mu kulimba tutambulira nnyo mu kulimba ebiseera ebisinga ekyo tukiyita kusajjalaata embeera y'okugattika ffe abagisooka n'obeerawo ng'otambulira nnyo mu bulamu obw'okulimba kaakati olumu olutalo bwe lukutuukako abamu bakozesa nnyo obulwadde ndi mulwadde abasajja ayagala okufuna eddembe limundekemuko neebake mbadde ndi mulwadde kaakati nakafatigi ne gw'olimba olumu aba akola ki alaba kati ebiseera ebisinga otuuka okwagala obuyambi obwaddala oli n'agaana obbukuwa nti oyo bw'atyo mumuleka ajja kutereera kati gw'otegedde mumuleka ajja kutereera buli wiikendi abaalwa kati n'otuuka ekiseera nga weetaagira ddala obuyambi obwaddala kati bukyajja ate mu nsi tewali kintu kiri unreasonable nga mukazi nga yategedde nti olinamu engeri nti ebigere byo byatambula bwoti ndowooza okitegedde kyengezaako okugamba oyinza okuba ne ku kitanda n'atajjaayo ate abamanyi kati ne mu nnyumba osobola okubeeramu ng'oli mulwadde omusajja nga yafunye Germany n'omugamba omugongo guno gunnuma gumbwatuze ng'akimanyi nti noweetaaga kumulinnyako bulinnya oba okay kabakuleetera eddagala genda ekitaawo panado wali ewamusawo eno topic tujjajjo bannange ebintu tujja byongerako twanga tufune episode ejjudde senga wagire banga enjogera haji gyayogera ayogera out of experience eyo senga wagireese oli agambye nti ku basajja mwogere ku basajja abazaala abaana ne batatwala buvunaanyizibwa ekyo kwe twali yeddako mbadde nkubuuza n'onsalawo ekyo kyekireetera abasajja naliko mu mmotoka y'omukulu sijja mwogera ansonyiwe nze njogera kyaliwo ye sijja mwogera nange omuntu gwabuulira ebyama bwagenda mu maaso ga kamera olina kweraliikiri saawa zonna obafudde
tunonyamu kiri kubanga taba yekka zinali ntudde mu motoka nga tuvuga nakuba steering najugeza yenfaki nsoka ndaba kujjamu awo ateze zebbeyi ziba zikulokinga munda bwe yagira awo natogera ebyala nokola ali mukwano gwa bate tufiira bwerere emanyi omukulu alina kyayitamu naye tasobola kinyonyola muntu nakola ki nakitegeera yesobola kyatuuse nawuliraga naye nfaaki kitegeeza nti waba abadde alabirira agamba nfaaki n'okulabirira omuntu alina olutalo awaka buli kaseera abeera ne mental battle buli wasiriikirira bw'ati amaka bwe gatambula nga gali contentious galimu okusika omuguwa nga buli omu mukama akyamumya okutegeera obuyinza bwe wa waatandikira ne waakoma olwo olutalo lutambula naawe obudde bwonna bw'osanga omukyala ng'atandise okuyingirira obuvunaanyizibwa oba eriya y'omusajja n'omusajja ng'atandise okusiraidinga mu y'omukyala tewasobola kubeera oluba lutalo lwa ddiini olwo lubeera lutalo lwa ddiini teruggwa kuba luba lwawandiikibwa bwe birina okubeera tulina kikola bwe tuti mwe mwagala kikola mulina kikola bwe kiti kino mulina kikola bwe kiti kati ekyo kyo tekizikira mukulu batte nkikubuli ekyo tekikola kimulambo muzira lutalo lwa Palestina ne Isirairi nekidda buli omu butamanya wa wennina kubanga nkoma ng'ojja okitunuulire olaba nakugambako ku bakyalo olaba basinga maama nga bwe babeera okugamba ogenda onoonye singo maama ayogeza sitiiriyo bakutuma e Masaka ku bigere okusanga singo maama ng'ayogeza sitiiriyo ng'alina omukwano ku lulimi bannange batte bakutuma e Masaka n'okomawo olumukubira wangi obadde ogamba otya oli bulungi kale mukwano ojja kuddira ayagala business obulamu bwe aba yakwata dda traits z'abasajja n'azeeteekamu taba waddembe ng'omukyala bwe yali badde ali ate abasajja abeeyisanga abakazi with more responsibility comes power kati aba alina power nga yakisajja kuba obuvunaanyizibwa yaba abukola ki yaba abulina kati n'omusajja asuula obuvunaanyizibwa yeeyisanga omukazi emmami bamami mbadde ngamba wali kibuuzizza baagala kubeerwa buli kaseera ekyo mbadde nsaba okimbuulizeeko mami kulikayo mami asibe kya mami byonna mami yabinolowooza nyina olowooza abyala nyina amamiza n'omubuuza nnyo kumba alina nalwadda wekyaluwajjala ne batuswaza bete ntambudde abalasa Enduniya wetoweta omuntu amaamisa n'akutama ali gw'omaamisa amaamisa naye nga yamuyonsa tamumaamisa ate ekyo bwe kikuyingiramu you never gain respect nothing makes a woman lose respect in a man than a man not leading oyinza okumulaba omukazi n'akugamba nze njagala omusajja atambonyebonya atayagala kintu by traits tasobola kukikkiriza the moment wootuukanga byonna ogenda bimukolera nga bw'abadde abyagala tasobola kukwagala butuufu bwabo era lw'oli leadinga oba oyo gw'olabye amamiza lw'alisituka n'amugamba ogambye eki bulijjo namusajja oli obusimu bw'okumwagala bujja kweyongera bulijjo batte musajja bulijjo bulijjo nakisobola bulijjo musajja era ogenda kulya mukulu batte wabadde waliddeko ku mmere naye buli wadda emmami muli abanyi anoonya kwa kitandikiro kivumira nga talabako kale muleete ng'akutunira butunuzinga bw'oli take charge basuubiza omulamu oguddako banyabo ne bassebo ogwo tubookye banyabo ne bassebo mwebala okutwagala mwebala okutulaba ndaba nnyo abantu bangi mu comment section
awo wansawo mu section yao nti menta waffe Haji Bakaluba kyekyakumbuuzisizza kiri nti menta yaani kakati nnoza mukulu batte kankubuulira okumanya ndi menta abantu bagezaako nnyo okunvulunga naye ate munda bakkiriza kubanga nze Mukama Katonda yannyima omutima ogwekoza keke yagamba nti nno eno tebatwagala naye webeggalira mu kisenge kituufu bakiraba waliwo kati abafuba ennyo okujja ku mitimbagano naye omanyi kye bakola bagatula Haji Bakaluba kyakola ffe tukikole paralo osanga abatakkiriza Haji Bakaluba bajja kujja waffe naye ebigambo bino byetwogera okumala essaawa kizibu nnyo omuntu okuwuliriza n'aswikirira bw'obanga era mubaamu ekyo sijja kukyogera mbadde ngeranga nti mubaamu amalebe naye nenzijukira ebulunguse naye era okumanya oli ayinza n'okujja ne yeekuba yekka engwala n'agamba nti Haji Bakaluba yagambye temutunda ttaka ulira Haji Bakaluba yagambye temutunda ttaka abalimba mutunde mukole ebitala temutunda abagamba mutunda temutunda naye ng'ate akyogera nga yakamala okutotunda eriye nga mutunzi wa ttaka awo batayagala kusemberera amasannyalaze aliwo akasajja awo akaita akatamira ngalabi mbonayo engalabi ekinsanyusa bagoberezi baffe abantu abatwagala ku YouTube ku TikTok ku Facebook na buli wamu bagala nnyo this freestyling style gye tukolamu ebintu nti oli n'alema kubeera awo n'osanga yasinze ono manya byalabirabika bizibu ala firimu ya hola bimukaluubiriddeko naye oyiga nga bw'osanyuka no feeling nga oli part of the thing oyo omuntu abajja abantu bwe basomesanga agriculture olweggulo we twamalanga okulya lunch ng'abaana baba beebase lwaki omusomesa yali owa agriculture yali ayitamu waliwo omuvubuka bamuyita Yasini Kibirigo mukwano gwange oyo oba akyaliyo bwe yamuyitako bwati nagera kakati teyamukuba namukuba but you see the problem with the agriculture is not like history. There's no storytelling. Kati bwakugamba nti nno kakati tuli ku kibala gundi kyabeerako is facts nga webize naye nagamba nti history akukeepinga intrigued interested okitegeera oba ogamba mulimu storytelling kiki ekyaddako oyiga ng'ate bwonyumye kati nze kyova olaba ekintu ne bwemba nina kyensomesa kifaanana ki nyumirwa nnyo okuyisa mu bugero buli lwobanga owa true life omuntu agamba they can even relate to you ayo mlera awo malako ennaku nziza ne stress yange negangira wano yatusegana stress nze ekikakati abantu banyumirwa ndabye abantu bangi nnyo babamanyi ku YouTube oba TikTok naye oli omusanga n'omuyitako naye nze ntambula abantu olujja Haji Bakaluba weyitwa kubye mwono kasofi Haji Bakaluba nti omuntu atandika okwagala nti olumu wanyumiriza ddala ku kintu ekikola kyalina kyennyini mbula kumusomesa nti omusomesa economics omusomesa kya you tell them through stories agenda okulabanga anyumirwa era yena nensasira abatategeera olumu byensomesa nengali you don't know what you're missing out na Yesu yagamba yasawa eri kitaona nti basonyiwe bano abatamanyi ki bakola banyabo ne basebo olunaku olw'omukaaga tubeerawo ne Haji nga tugezaako okwogera ku bulamu obwa bulijjo tuba n'ennaku naye tetubakuba nnaku yaffe tusomesa oyige Haji kyazze kyakunyumiriza gwe owulya olugero lwaffe jamu ekyo ekikuyigiriza ekitakuyigiriza kirekera omulala ayige ensi bwetyo bwekola ki leero kikunyumira enkya tekijja kunyumira naye ng'ate tubasiima mwebale nnyo mwebalire ddala okutwagala buli lunaku buli kaseera oli n'omulala naganze bannange buli wentuuka nsooka kunoonya katike mwataddeyo n'empuliriza abantu baffe babeereyo ebweru w'eggwanga n'okola
nga bw'owuliriza n'ababeera wano n'otwangaanika nze we naddayo ekiro nga mpuliriza bweka kusanga ku TikTok n'olwawo n'ogamba kanoonye ne vidiyo eno kano we kaba kabadde bwekati ate vidiyo egamba ki n'onoonya vidiyo era nayo n'ogiraba n'ogitegeera mwebale nnyo bannyabo ne basebo tubasiima ate era mweyongere tutambulire wamu abalina ebibuuzo tubiddamu abalina ensonga ze muyitamu mu nsi tuzitambuza sabiiti ejja ak'omusajja kankutte kaako basuubize kwolumba kube mu mmeme abasajja katubakube mu mmeme naye ng'ate bwe tumanya twagala omusajja ayimiridde musajja omutuufu owaffe twakuzibwa bubi senakuzibwanga olina kuba musajja ne bwoba tolina nakulyawa mama wange naye nofuuka omusajja yes ye mukazi akyasinza okuba omukambwe to the extent nti n'abaana abanga oluwumula mufuneko kukiri nze singa nakula na bamamizi boy ate ndoza singa ndi mukalatufu nnyo naye kakunyumizeyo kano nga kamera teriiko twa ewaka mama yatukuza twamanya bukulu nti bulijjo muganda wange gundi naye mukukiraba nga nze bwenziza omusango nga ndi n'oli nze we bankuba oli wamukuba emigga ena nze bankuba 10 okitegedde ng'okirabira mu mbeera eyo nze oli wamukuba ena nze bankuba 10 okitegedde naye nga mu mbeera essanyu omwenkanonkano gubaawo ogayi lwaki nze bankuba nnyo ate mu buto obwo bwogamba nze tebanjagala okitegedde naye alugalagan olwo nga buli mbuzi ezze ku nkondo yaayo nti embuzi eno okudda ku nkondo yaayo bwe nandikubye ennyayo nenjikuba 6 newe yali nga yemusobya yali nti omukazi oyo yambonyabonya kisiraani oba nno butegeevu nkusiibula oba nno butegeevu abantu bedda abo tulaba bwe twayitanga ba illiterates balina okutegeera okwawaggulu fe abali ku Google ate ebirerya kakati ebire tubasiibudde bannawe ne basebo akuume naye next weekend tubasabule bubi nnyo buli bamanye wangwa buli muzedde ku nkondo the mami kale mami mpulidde mami era ba aywa